Ekiri eno kitokota sikisanikire gava mu ggye lya UPDF anti Banamagye abanene ababede batabuse babiganye okubikkiriza jukira ennaku eziyise emabegaawo General Museveni yavayo n'aleteeka mutabani we ku bwa CDF omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko ate nga alina obuyinza bwonna ajukira omwezi gumu emabega yali Museveni yejjeeko obuvunaanyizibwa oba amaanyi g'obukulembeze bw'eggwanga n'ekitabo ky'eggwanga ekirimu amaanyi g'obukulembeze bw'amagye n'akikwasa General Mbasu abadde aduumira eggye lya UPDF era yabadde Commander in Chief of all Armed Forces nga Museveni takyali Commander in Chief n'olwaleero Museveni takyali Commander in Chief mutabani we kati ye Commander in Chief of all Armed Forces ati nno kino ekyakoleddwa n'obubadi obwakoleddwa n'ebyayisiddwamu okufuula mutabani wa Museveni mu kino ekifo Banamagye bye batabudde era ekyo kitokota sikisaanikire abasajja batandise okuweereza ebigambo amabaluwa ag'enjawulo audios ez'enjawulo nga bagamba zigenda kutokota ekijja kijje bwe basazeewo zitokote era bagamba bakiraba n'olukwe baaluguddemu General Museveni ayagala kwewamba atekewo mutabani we akulembere eggwanga Uganda bagambye naye nno kino akootakoota mu gaalumonde tekigenda kubeerawo era zigenda kunyooka essaawa yonna abasajja banyiivu bakambwe ensabo ezikatamika n'osokukalabe naawe oketegereze bulungi ogenda kumanya Museveni watudde kati tewakyali wangu ekigambo naye kyamususeeko ebigambo byamusobyeko Bannayuganda baamuguddemu ate kati obukambwe balina bungi naye asobeddwa ekaane mu kibira Banamagye bakaawu katubirabe abibino tighten your seat belt Bannayuganda munyweze enkoba zammwe kyemwayagalizanga embazzi embizeze kyemwayagalizanga embizeze nali wano ng'ennaku z'omwezi kubajjukiza zali ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde vidiyo etandise nali wano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri 2024 ne mbagamba ebigambo bino kasawundi ka Windows eno bakakolera dungi ayise Windows yayise kati kiyakoze nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna bw'amagye n'abukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye g'eggwanga gonna obutereevu bw'amala okumukwasa it was tekyabadde constitution kiri unconstitution lwaki kiri unconstitution mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'abanga afunyemu enkenyera vice president yalina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major so it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyayo oli Mbasu Mbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'alina amaaso n'obwongo n'obutu sokowulize constitution egamba nti omukulembeze ndawaba ng'ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda yose yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abwani Mbasu Mbadi lwaki kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeeraliikirira abantu b'omu Northern Uganda yabuwaddaani kati gwe alina obwongo tegeera bye nkugamba awo tuvuddewo kati bw'amala okuwa Mbadi okuba teyaduumira amagye jjukira Mbadi yabadde CDF Commander of Defence Forces kati Commander of Defence Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mu bigere bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi naye ekintu ekyo amagye tegatudde kiteesaako Salimu Sale yakikozenga ye mu bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako Diddigi kati ye CDF temugenda bbira bamawulire musimanyi kulayija ze n'abyogeddeko simanyi oli omulala ani omutolongo azirabe tebikiriiwo temugenda bbira bako naye ono Sale kye yakoze kisawovuga
Kiresi walioliddeko empafu n'olyako ppa n'olya ensenene n'olya muwogo n'olya n'amagi n'onywirako ekikopo ky'obusiru butondala kubba engalabe. Amagye gali mu kutokota. Basiniya amofisers bali mu kutokota. Salimu Sale ajjawo obuyinza obuwa DDG Foster General n'amutuma nti ye CDF. Naye mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once about the second singa asatu. Nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna. Nze nakafunye okuba tewudde nabo tolo mugenda kawulyako buulizi. Nga amuyita CDF. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, the Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, Chief of the... Akoko kake yakoze kale sokuchankala na mu magye wonna. Jukira nti ono DDG bali bamufuula advisor ku byamagye ku kitaawo okuva yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube nebasooka bamuteeka ku katebe. Kati badidde DDG secretary kati ye CDF. Tetugenda kamalayo ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi ogwokubiri 2024. Kati bwe mmala okufuna information eyo kambazeeyo katono nnyo nga Yosebiti Bahabulwa akwata obuyinza bwo bwonna abwa Jeno Mbasumbadi n'amukubira ne saluti. Jeno Mbadi Mbasu tamaze na mu office myezi 2 amazeemu omwezi gumu n'ennaku ezi n'essente z'omusaala zabadde mu office ezo teyazimuwadde. Yamugobeddewo n'amuteeka Minister of Trade. Yino video. General Retired U.S. Museveni, the President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of Uganda Defense Forces, by virtue of the powers enshrined under Article 98, Clause 1 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, and Section 8, Clause 1 and Clause 2A of the Updf Act 2005, hereby present the Updf establishing 2021 an instrument of the executive command, control, and administration, General Wilson Mbasumbadi, the Chief of Defense Forces of the Updf, to command all elements of the defense forces. Given under my hand and authority, this is the 16th day of February 2024. Tetugenda kulwawo ku video. Mbaddi abadde mu office omwezi gumu n'ennaku wazindaba 2. Office bagimugyeemu ne bamuteeka mu Ministry ya Trade simene ebikoze bitya. Kati jjajja njala sooka kugamba gwe wenna toli wa ntumbwe za Museveni toli mu kabano k'Abanyarwanda ba Museveni ka group k'Abanyarwanda. Jjajja buli kyokola kikole mangu kubanga ensi eri ku sipiidi. Gwe wenna munda Uganda oba ova mu Northern oba ova mu East oba mu Central oba ova mu West nga toli muntu wa kabano ka Museveni. Leka na mpola yogera mpola. Mbadde abadde mu office eyo omwezi gumu n'ennaku ezi n'omusala gwa office tebagumusasudde. Simanyi nze biki tolina unless ngo olaba yatta kitaawe Museveni yatta kitaawe okuka identity ate gwe. Kale kavudde kwanjula katandise wama katandike video. Video etandise etya katandike bwe tuti. Asoke today. Nabagamba previously nembagamba nti ekisinde kya MK kaali katego kulabirako baani abatayagala Yoseri n'ekibasomesa bulungi ne mukinyonnyoka bulungi nnyo era ndoza bakitegedde mukitegedde kaali katego. Jjukira abadde okubagana empawa mu NRM ate nga safety oba obukubi bwa Museveni buli wokka nga ali mu refugee camp ey'Entebbe oba ey'Nakasero
bw'aba ali wabweru wa office oba wa refugee camp talina security mu Uganda ne mu nsi yonna alina ku either kufiira mu ntebe y'omuwambo obuwambi ekyo nakibagamba kati nabagamba nti eno MK project kabadde kanyebo nga mulooza nsaaga kati mumpulirize bulungi MK project oba PLU is no more ne somehow somewhere ngenda babuli awagenda okubeera active ekisokera ddala nja tutegeeza bannayuganda mwenna gye muli nti mwesibe bbiri olumute bulunywera nabagamba nti essaawa yonna mwandiraba ku kintu kimutajja kulooza nti kiyinza okubeerawo njala tutegeeza bannayuganda mubeere beetegefu essaawa yonna wandigwawo ekintu ekyokuwamba obuyinza n'obuliisamaanyi mu luzungu kye bayita coup d'etat kiyinza okubeerawo naye abagenda okubeera mu coup d'etat eno mujja kubeeramu Didigi ye kennyini mujja kubeeramu ne kitaawe Salimu Sale ng'ono ye Yoseeri mulowooza nti bamuwambye naye nga ye bamuteresa alina gy'ali n'okumuwozesa ebintu by'ekisiru omuntu mukimanyi bulungi nti omuntu bw'awamba obuyinza ebiseera ebisinga constitution ya ggwanga eryo temukkiriza n'essigiddamuzi terimulayiza wabula Didigi agenda kukozesa kiri owakiwanuka ate ne jenaaliwo eyasigaddeko okukolagana n'ekitongole ekiramuzi okubanga badraftinga ngeri ki bannamateeka oba ekitongole ekiramuzi yekigenda okukwataganamu singa nkiddamu singa kuddita eno ebeerawo n'akalemesa kuddita ezisukka mu 6 n'eno nyinza ogikubamu ekituli n'akalemesa kuddita ezisukka mu 6 eno ya 7 naye nyiri kanji kubemu ekikulu kinaawo ekiri aizulu mwe munaamanya badde bategese ekintu kino nti mu mwezi gumu okuva kati babadde bagenda tuyola nga twebase era nga kuddite ne badde egenda kubeerawo already nga kiri wakiwonuka yamaze dde okukolagana n'okudraftinga ebiwandiiko ebigenda okukozesebwa mu kuwamba okwo nga bigenda kubikozesebwa mu mateeka n'okukkiriza omulamuzi yenna oba chief justice n'abalamuzi abalala okulayiza Didigi singa abatutta obuyinza obwo ng'ebadde bagenda okukola mwe mulina okuba nti n'abasibe abaabwe abaasibwa mu makomera baggibwayo ng'era omuntu bw'awamba n'akyusa obuyinza n'abasibe nabo bajjeeyo so si abafu ab'enkyukakyuka mu kintu ekyo nga mukitegedde bulungi nnyo era ne ku mateeka agamu mukulu Mawobe g'abadde agenda okukola ge gamu ku mateeka agagenda okufevalinga omuvubuka ono era kino nakyo kiri mu position weekiri nekye mbamanya nti omukulu kiwa kiwanuka ya draftinze ebintu bya bakasasiro abo bagenda okukozesa naye kati buli wenkyogerako mbanchi kubamu bituli kati neno kuddita eyinza okubanga njiye kubanga nakyo badde bakitegese nga temumanyi ono Didigi tebamuwadde kifo ekyo nga bakimuwadde just kusaaga eyo mission baddewo kubanga mu constitution akimanyi Didigi tasobola kwesimba mu bukulembeze tasobola kulya bonna bukulembeze nga yise mu kalulu balina kukola ki balina kumuwamba buwambi kati ki ekizibu kiri bwe kiti Yoseeri abeena ne bamutaddeko pressure n'asalawo asooke ayimirize peace polegirigi atya kwe kujjayo omutwe omukulu ogwa Didigi n'amufuula CDF mu constitution ya Uganda ne mu constitution efuga amagye teri muduumizi w'amagye akkirizibwa kwetaba mu byabufuzi wadde akadala ku byobufuzi wadde okwogerako automatically Didigi baba mujje mu politics or active politics or civilian politics baba mujje mutakkirizibwa kukola kintu ekyo naddira omuwizi w'obunyama oba promoter omukulu adda promotinga PLU gwe muyita Barugahari nina amujjo naamu wa minister kati bw'amu wa minister kiba kitegeeza nti ajjeyo omutwe najjamu n'omutima nekisigala kiwuduudu naye kiwuduudu alina emirimu gye bagenda okikozesa awe tugenda okujja kati kitegeeza gwe njagala ombuulire ku bantu bonna abadde ku Didigi ng'oggyeko Balamu nenanyini n'omutwe ani omulago badde ekifo mu polegirigi taliimu bawadde abantu aba babiri abasigadde bona Museveni adajumali wano babbi bawuzi ba bunyama tebalina byakukola kyova olaba ne minisita abamu abadde mu Didigi project
abamu basirise gye basirikidde kati kitegeeza ekiwuduwudu bagenda kikozesa ki ekiwuduwudu bagenda kikozesa ki kale kati wulirize ekiwuduwudu kye bagenda kikozesa olunaku lwajjo obanga siragira ku lunaku lwajjo reshuffle yakoleddwa okukyusakyusa mu baminisita mwenna abadde ku social media ba comrades bannayuganda baagala enkyukakyuka bakola ku Twitter ku mitimbagano egy'enjawulo mukubye abantu ne mwonoona ligase yaabwe ne bafa omuli wasanya Kalo Charles Peter Mayiga babadde basuubira okuba nti bagenda kubonekerako mu lishafeja ne bewudde mubaddeko abadde bagenda okuleberako mu lishafejo kubaddeko kale kyezikayihula mubadde mulya mu rumors nga tuwogera nti onabadde mu lishafu mwakuba kale kyezikayihula ne musula wansi mwakubye Mathias Mpuuga Nsamba ne musula wansi mwakubye wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne muywa Windows ne mukuba Bedi Bwanika ne muywa Windows kati agama pesa ana gabadde buli lunaku gasubira okuba nti gagenda kujjira muki muri shafeeyo ge mwakubire mugayuwa Museveni kasitobako dent oba akakyafu konna nga ayagala kujja gyakujja tasobola kuteekayo era akugowerawo kati mwakubye abasajja abo bana bonna ne mbayuwa tebajjidde muri shafu mujjukira nti byonna bibaddewo bonna mwabayiye bweru kiki ekiddako era njala obebazanyi mwenna abadde bakola omulimu ogwo ekiddako kyekino nti Yoseri Tibahabulwa akimanyi nti ayagala kulietinga opposition ye opposition engeri yagikuleetingira mu opposition naye ku luno twamulemesezza akozesezza tools zonna okuyita ku TV ku radio ku social media ng'ateeka blackmail n'okuvuma n'okunokola ki era kigaanya okukwatayo kati kyagenda okukola kiri bwe kiti nabagambye nti akabinja ka Mathias Mpuuga Nsamba baakawa ennaku 15 to decide okuleeta results oba nedda kati don't be surprised singa owulira nti akabinja ka Mpuuga kasaze ne kayingira mu PLO yo nkiddamu don't kubanga zino option baziwadde Mpuuga nti ekibiina bwe bakikubye ne kiyiika tulina option yokuba nti gwogenda okuliidinga PLO yo n'akabinjako kubanga PLO iwe bajjeeyo promota Balamu ne bamufuula minisita n'omuntu omunene ogwa Didigi ne bagutwala kisigadde kiwuduwudu kati ekiwuduwudu we bagenda kikozesa ki balina kufuna abantu babadde mu opposition okukiyingiramu bebatirize muli mbonawo bakole ekyamaanyi basobole okufuna okutuusa mission ya PLO iwe badde kati ku mission gye bawadde Mpuuga don't be surprised lwakuba nti lyange byomboogera ate mbambasazizaamu kyekibi don't be surprised nga Mpuuga kubaza options bamuwadde kuba bamusamoninga n'agenda this week ng'etandika omugamba jangu kiriwe bakikulemesezza tusobola okukola transfer n'ovaayo n'ojja n'oyingira n'okulira PLO n'akabinjako so don't be surprised ngolabyeko Mpuuga bana in fact don't be bwe kiba kyetulisewo ayizolo bakyetulisewo nga bakikuba bwe nkikuba nga bakola ki nga bakivaako kuba ffe tuwuluze ndi naddibanga ndi mukudibagano bantu bana batufuula baabakabi ndi mukudibaga kati toberanga ekyo kizze n'okyewunya nti kizze kubanga zimu ku options baamuwadde naye bifo nga tebannamuwa options zino sooka owulirize olunaku lwajjo lwabadde lwakuna ku ssaawa zaabadde ssaawa 4 mpaka ssaawa 11:30 mu maka ga Mpuuga ekyengera ku Summit View mu Manyiyo olunaku lwajjo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yayise olukuŋŋaana lw'abayeekera ba MP abayeekera olwatandise ku ssaawa 4 mu maka ge lwakomekereza 11 mpaka
bwazibiddawo abakungu ba MP bano abayeekera batandise okujja wakati wa ssaawa mu 2:34 mpaka namba asigadde bajja bakomekereza ssaawa 10 bulungi nnyo. Bano babadde mu namba y'abantu 20 abasobodde okugenda mu nnyumba ye ne bateesa okubaako ebyogera. Bennasobodde okonfamingako olw'ensonga nti si kyangu nnyo ku bantu basinga obungi bajja beefudde. Mwadde Mathias Mpuuga Nsamba kennyini kabayita, mwaddemu Akali Amaggwa Sseggona, mwabaddemu Wanga Kivumbi, mwabaddemu Joyce Bagabe Manga, mutegedde oyo Joyce Bagabe Manga yabaddemu, mwabaddemu Hilary Kiyagga agumuyita Dr. Hilda Mani, mwabaddemu Abedi Bwanika, mwabaddemu Ngwate Pama muyita Ngwate Kama Wentebe Municipality, mwabaddemu Paulo Nsubuga ono yajja oli minister yakwata muganda ffe n'amubuzaawo Kibalama, mwabaddemu n'omukyalo ono w'Emasaka Joyce Kakande Kikomeko abo benasobodde okonfamigako n'abalala abazze bayingira mpolampola nga beekwese. Kati mu bufunze enamba 20 nasobodde konfamingako bantu abo. Naye nannyini mmotoka eno mukulu buli wabayo meeting simanyi mwenna muyina omuntu gwe mumanyi ono ng'avuga akamotoka katukahalya enkola eri eyasookawo ng'eri USZ 043L nannyini mmotoka eno yenna nga wa NUP MP bambi okoze kyamaanyi nnyo okuba nti ate ggwe mubali enkuwasuka kuba buli meeting obeerayo akamotoka keeko pulimo kano kahalya kano buli meeting yonna Muhoozi gyayita Museveni gyayita akamotoka kano kabeerayo. Namba plate tosobola giraba kati ne bwe ngizoominga nenzi njikusomedde kubanga nkageredde emirundi mingi nnyo. Kano ko kabadde physically kano ke twasobodde okukwatako okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde. Akamotoka kali USZ 043L buli meeting diddigi gyayita oba Museveni kano kabeerayo. Abantu bano kwa agenda kwabaddeko eyo offer gye bawadde ey'okutwala over PLU oba okukola break awe nga balese bayingidde mu kibiina kiri kye nabagambye either sijja kyayinza okuleeta lukwago oba semujunganda kubanga tebo bati okwaniviringa ekibiina kyabwe oba Mr. President wuliriza oba okukola kye tuyita retreat okuddamu emabega. Waliwo ka sinema katunyumiranga nnyo kaali kakikomerwa kata retreat no surrender. No bakaita no retreat no surrender. Kati mano baagala ku retreatinga. Kafilimu ako mwakala kalinga kakikomando. No retreat no surrender. Teri kwewaayo ate teri kudda mabega. Ne kati mano baagala kudda mabega. Option bayina 3 n'endala zisasobodde kuwuliziganyako kusinziira ku ddoni zange. Bayina options nyingi nezo 3 zedasobodde okumanyako. Ey'okuyingira PLU, ey'okuyingira mu kiri ekibiina kye baagala okwebuzaabuzamu nti si kyabwe kikulirwa ekiyinza okuleetebwa either Lukwago Besigye oba Ssemujjunganda oba okola retreat. Ne mu retreat eno retreat mbagayo kafiri bakayita no retreat no surrender kavi move mijimanyi kitegeeza teri kudda mabega ate teri kwewaayo nebo bagenda balina option endala gya kwewaayo batya. Mr. President togeza oba tebakulya ensimbi n'okkiriza omusota n'ogumu gwonna okugamba nti kugenda kudda gwetonde. Mu kigambo kino retreat kitegeeza nti oba ekyobadde ekyadde kikututte kikulemeredde okomewo weetonde. Mr. President abasajja bano balina option ey'okujja okwetonda era balage nti wali mutaana gwonna naye mu budde obwakazigizigi balyoke bagire bati bwe bwa bagende. Mu budde obwakazigizigi balyoke bagende ng'amaze okukola buli kimu ekyetaagisa munda muli kubanga banoonya kye tuyita internal rango baagala okuteeka muli nga bazinga kuba tukubye ekintu kye babadde bazimbira mu ndebbanga lyonna tukubye ntikiyuza kati baagala kukozesa tekiniki mu badde beetonde mu kumala okwetonda ate badde bazimbire munda bamale bakyali mu bbanga eritali ttono nnyo. Kati Mr. President njala kusaba ekigambo kimu
with or without these Labour MPs, we can. Kubanga tuimide okuba maanyi g'abantu. Don't allow anyone to come back to apologize at this particular moment. We've suffered a lot. Ugandans have suffered a lot. Sikusubira nti ogenda kukkiriza apology y'omuntu. No. One byarategeze eggwanga. Nabasomesa omwezi oguwedde ekigambo kye bayita organized crime and organized criminals. I'm here to officially to tell you, to inform the public, that 60% Ugandans whom you call that they are honorables, church leaders, politicians, businessmen and women, bonna bali mu system ya organized crime or organized criminals to the extent abasajja balina history wa bantu badde bacyankalanye bibufuzi mabifuna mu sente. Oyinza okikkiriza nti lewa Nadini bakubira Kyagulanyi essimu nti ate munnange abasajja muli ba Luganda abaganda botula muteese nabo ensobi zibaawo bazze awo we bali bannabyabufuzi. Waliwo bannaddiini muganda nge Kyagulanyi eddiini egamba sonyiwa bano baganda bo anti munnange biki abannaddiini bonna bali mu organized crime. Waliwo bana b'ebitiibwa bali emmengo simejjajja nasimanyi ono jjajja wa Kikagundi bonna muzzukulu munnange obuganda bonna laba butya nga baganda mulwanagana kabulengane abo nabo gye bali. Eryo abasuubuzi nga bakola omulimu gwe bakubidde Kyagulanyi amasimu. Kiriza abasajja bano bakomewo muteese muli bandeemu abaluganda bitate byatika bano babyasa. Kati tetugenda kukkiriza. Mwina ne scriptures mutambuza ku TV ku radio mbu abaana bavuma bawemula. Sebo Museveni bwe yanyiiga ennyo yakwata mundu natta abantu akatta abantu bameka. Kyagulanyi alina amakomera. Yabagambye nga ali ku radio Simba nti ekiseera kigenda tuuka bakwate ne mundu nga tebakyasobola kuwogerwako eyo time ejja. Ate tukibagamba kubayita okumaayuka. Wantu kyabaviira mu mbeera niyo okumayuka kujja tuuka babakubimpi. Kati bannaddiini mutuyambe. Engeri gye muferera mu ddiini zammwe muve mu by'obufuzi mutulekere twagala ggwanga lyaffe tunatera tujja bayita mutusabire. Bannabyabufuzi nga muli bikono mwakona mutulekere eggwanga lyaffe tulikyuse kubanga lyabalimu okukyusa muganya ogenda ogwogera ku Museveni. Buli munnaddiini atikkirwa Museveni amwe ebbasa n'emmotoka eyo nguzi. Buli munnabyabufuzi omututumufu yenna ayagala okukola Museveni bamuzimbirako eri n'afuuka musolooza eyo nguzi. Bajjajja fabika mwatuvaamu ne kabaka ne muvaamu n'obuganda ne muvaamu mwali obuganda mwabulyamu enguzi musirike n'abantu abalala. Katumale okuzooganya Museveni eggwanga bwe linaakyuka tujja bayita mwenna tujja beetuna nga tumaze okulikyusa tukooya akamanyiiro. Omusajja muganda omusajja munna Uganda ayagala Uganda yonna mufuukidde ekizibu kyokka nga ekizibu kima kibadde emyaka gyonna. Omusajja alakutaasa ggwanga mufuukidde ekizibu lwaki mukozesa obuntu obutonotone okubufuula ensonga ennene. Bibuli ekugamba nti bw'olimala okubba nawe bali kubba. Abasajja babbye eggwanga nga beefuula ebitiibwa beefuula bannabyabufuzi kumbe bajaye. Gwe lwaki ku myaka gye abasajja abakulu tebasobodde kugula ebibiina byabwe kubanga wannanfuusi bayitiridde. TV nezikera ku musajja ne zimukuba. Radio nezikera ku musajja ne zimukuba. Buli kimu nekikera ku kati tukooye tetukyagala kumanyiirwa. So mutegedde bulungi nnyo ekyo nkibannyonnyodde. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinjako. Tayi mugenda tuuka ndi mukyasobola kugenda wantu wonna. Nze mbabuulira sikyalina mukwano munnabyabufuzi yenna. Era Mr. President bw'okola ensobi mbu simanyi bakomye okwetonda ogenda kuba weeyiya amanda mu mbuga officially era teri muntu agenda kusonyiwa bygone bwayise. Omuntu bwe yeeyambula tomuzzangako olugoye kubanga ekigendwa kibadde kyakweyambula kiteesibwa olugoye ne lunywerwa. Mbuuza empewo bw'ejja nekufungula kitegeeza nti yakufungudde teweesiba kwenyweza. Obwayise bw'obwayise tebukyakoze eki tebukyazze. Bano baagenda tuyiye ekintu ekirala. Mukama wange bano abasajja baba basusse nga tebakusse osigazizza obulamu tokkiriza musota gwe. Batuuza meeting buli wiiki batuuza meeting ezi bateeseza ggwe. Kati neeno baate tebagitegere tugenda gitegeera.
ene yatudde yesterday mu makage ku Summit TV. Ku Summit TV wiki yakatuza meeting bwateseza omuntu wangu Robert Kyagulanyi Sentamu. Okitegedde obwayisi bwayisi bygone is a bygone kiba kigenze. Netogeza nokkiriza omuswaswangule gwonna kubanga bana basajja batemu. Ekyo nakyo nkivuddeyo kati ngenze ku kintu ekirala. Kati Bannayuganda abatamanyi nsi bwetambula kanji banyonyole. Essawa zina amagye makambwe. Ekireetedde amagye okukambwala kwe kuddira omusajja okuteeka omwana we n'amufuula omuduumizi w'amagye nga bo bannamagye abasinga obungi baludde mu magye emyaka. Ebintu bingi ebiri mu magye. Eno video temujjagira ku NBS ku TV ki. Ne waliwo omusirikale wa PDF ali ku ddaala lya sergeant nga yavudde mu mbeera n'akuba mukama we Major amasasi agamutiddewo ku airbase Entebbe bwe yabadde amuyita questioning bamubuuza ebibuuzo yadde amubuuza ndowooza ne yadde alina obusungu bwe n'amuba amasasi agamutiddewo. Gwe basse ye Major Eric Nowamanya ajja kuziikibwa Mitooma. Eno temujjagira wantu wonna kati mutegere nti amagye makambwe. Kati eyo ye scenario egenda okukerekera mu UPDF. Didigi. Welcome to the real hell. This is a sample and an example. Tukimanyi ogenda kuwamba, ogenda kutta, ogenda kukola buli ekisoboka. Naye kimanyi nti kitaawo yakutadde ensuubidde okwagala. Welcome to hell. Bulijjo yebuzabuza nga afukana basimayi presidential advisor simanya ni senior bikoze biti akati akutadde ensuwe badde kwagalira okutegeera. Bannayuganda ndowooza ogwaffe tubukoze tubalaza buli kimu. Tubasomesezza akabano, tubasomesezza dynasty kati dynasty etuuse kati gwatali wa akabano. Tulawe sibo musipi ogenda kitegeera gye bayita Uganda. Kidnaps, assassinations, disappearance, mismanagement of government funds. Mugenda bila bako bagenda bakuba emigo bagenda batta. Na yemba gambye etengere Museveni giyasoko kuba Bannayuganda bagenda bamwegatteko. Namwe bagenda bakuba mugenda kwegatta ku struggle direct. Na yenza I'm very happy okuba nti finally kyembadde munoonya n'okwebuzabuza nga afuka bana bakivuddeyo kati mugenda kiraba kyemulwanyisa mu kimanyi bulungi nnyo era mugenda kitegeera. Na ye Museveni kyonkoledde kiri ekintu aiki. Mayi buli kibi kibirako ekirungi. Otuteredde omuvubuka ensi yonna we badde mulinda nga ne yayingira amagye mu 86 atayina lanka abadde amulinda awo ne yafuna lanka n'akonera abadde amulinda awo ne bajjino bonna be mbadde mwateeka ku assassination list babadde bamulindira awo okumanya who is he and what is his mission. Now the truth is out. We badde nkwagala ojje webale tuwa kintu kyo ogenda kulya kati omuziki. Bulijjo CDF abera ne motoka nga bbiri. Emuvaake mabega nemukulembera. Mugenda kula for the first time nga omwana ono alina convoy ndozanga eriko ne tanka. Sina kirigera kubeerako ne missile kubanga akimanyi tayina waasobola kubeera mu Uganda wakati bamutaddeko amutadde mu line entufu ey'omuliro mwamutadde. Ng'oyagala okutegeera nti Museveni atadde omwana muliro badde bamwagala. Yagamba yasomera Sandhurst. Sandhurst ewina
Wall of Fame kubawandiika abasirikale babeera successful mu nsi yonna gye basibuka. Genda ku website ya Sandhurst wala mutaddeko Didigi mwafuuse CDF. Genda Egypt onoonyeeyo mu military academy za Egypt Wall of Fame yo bakwali taliiko kubanga ensi yonna ebadde emulinda kutegeera nti yono gwe tubadde twebuuza buli kimba kimanyi bulungi nnyo kati azze mu line of fire mukitegedde bulungi. Kati Museveni otukoze obulungi obw'ensusso webali nnyo balire ddala munnange kyetwagalizanga embizzi kibuyaga agireese kutubadde tujagala. Awo tubadde tujagala bulungi nnyo ojja jjuulira bulungi nnyo ng'abantu bagenda ogikusiikira naawe ojja kutya nti abantu baali baakoowa famire yammwe bulungi nnyo. Kati bannayuganda njagala mbeere very curious nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ndowooza ng'oggyeko America ne Russia, Uganda yesinga abakessi mu nsi yonna. Nabasomesa abakessi ba Museveni nesimu emu kyabajjukira nabagambako abalalo bangi bali mu Kampala si balalo balamu. Njala nkuzannyire ka video kano naye nga sinakaza njala kubuuza wali owuliddeko omulalu nga yemanyi nti mulalu nga sinazanya ka video kano wali okirabyeko mu nsi yonna ng'omulalu agamba nti nze ndi mulalu? Wali owuliddeko omulalu akuba laapu oba ze bayita freestyle nga zitambula kapeera katambula bulungi nnyo ne bateekako wali baziyita batya mu music instrumental n'ayingizamu bigambo nga ayimba bulungi nnyo? Wali olako omulalu oyo? Kati bano abalalu mbadde maiti mu Kampala they exist. Simanyi oba corporate zino instrumental tezireetera obuzibu wuliriza bulungi nnyo. Ye yagambye mulalu wulira. Nga tannafuuka mulalu yali akola mirimu ki? Yatandika mulalu. Amubuuza nga tonnafuuka mulalu wasooka kukola mirimu ki? Namuga natandika ndi mulalu. Waliyo Museveni n'abambega ku nziri ya Katonda kuno. Naye ekikutta obudde kitandise okusumula buli kimu. Nga tonnafuuka mulalu wali okola mulimu ki? Natandika ndi mulalu. Omulalu ng'amanyi tugende mu maaso. Wulira. Bambita bigista omulalu eyekolera atata mu bulalu bwo wekoleddewo tingago omuntu babadagamba bano batunda ebyennyanja asobodde okuzimba akayumba asobodde n'olabirira abaana gwe mu bulamu bwo obulalu bwo omulalu eyekolera ofunyemu ki? Nze nkyasinze okuwa n'ebintu ebyewonyesa ebiriwa kozi ebyamagero bingi labisaamu nina saaluuni ebikupalinesa byasiribirokome ngofuna akasenteko bwengagwe obadde owekiteeso omuyanji wasiriza ku myaka ebimanga musajja oba yakulipirirwa ku myaka ebisadala kiri ku myaka asomeramu nejjazi ataata nsaba omukwemu akabeera nga temuli bidongo bampira kusoja embozi ku mulimu guli ku tripartite olunaku olwaleero tuli waneeno bayitawo batyakozi eno babitawo gusega ku byennyanja ate olaba omanyirawo weekolera soka okufubemu akabeera straight anti ne mulalu yennyini yagitegeera tubamu straight anti wemu straight akapeera okuyimba nabwoni wakatazindokuba nnyo emigalo gisiba nnyo noyikiriza obubaye bwe wesala olinga alimuza empaka emikinayo inayo gwovuganya migane kukonalanga lumonde mutaka yo awano kupimpa tv atubeera tusobola okuyimusa
abantu emirimu ndowooza mubifunye bulungi era mubitegedde byebyo ebiri mu Uganda yaffe abatunda ebikajjo n'abo abatembeeyo mulamu Kampala kati abalimu bonna abasinga obungi bambega. Natandika ndi mulamu mulalu obulalu mbazeemu emyaka 20 mwegendereze nnyo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Tugenze ku basuubuzi nabagamba n'abasuubuzi recently baleta 18%. Kale ndoza mubitegedde Banamagye mu Uganda UPDF wakabamwe mu butegedde era n'ekinava yugo mu Uganda just watch nenga sigala nayo ngoli kumulamu mu Uganda ngolwanira wulwanira kubanga enteekateeka za kwekalakaasa kumenka kwechanga kujjako General Museveni kumuwuliza bubine mutabani we aneri Banamagye bakikola gwe just lindiriro ojja kukiraba nabo bako tebaagala bintu bino taata wadde abayisaabo byate bateeka omwana aliko balinya kubasangulizaako ebisooto linde ekijjago ojja kumanya nti nno kino kitokota kisaanikire ne Museveni ajja kudduka anywe ku mazzi agambe nti Mukama Katonda lwaki wampangaza okutwagina emyaka bino sandyagadde kubirabako. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko balekubaako Mukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo batayo mweraba.